Waalaikum salaam wa rahmatullah. Sheikh barakallahu fiikum. Barakallah. Sheikh Kirisana kigamba tulabye engeri Allah gyayogeramu n'ebitonde bye byaddala ku bannabi bamalayika naffe abantu ffennyini bye ebitonde ebirala ng'ebinyonyi n'ebisolo Allah tayogera nabyo kubasuuliddeko ogenze nga abaana nti obikonyeeko tolina wobikonyeeko ate nga n'ebitonde bya Allah byo Allah tayogera nabyo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mugala nga abuuzizza nti Allah tayogera n'ebisolo. Ebisolo byonna n'ebinyonyi n'ebiwuka birina message erimu mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera y'okumwogerako. Wawula ekyali kiri automatic tebiriimu nabbi. Tebiriimu ki? Nabbi. Kasima kadegamba yusabbihu lahu man fi samawati wa man fi al-ardi fenna wa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waqqayid n'ebiki n'ebinyonyi. Ebyo ebinyonyi mbwa biki era embizzi n'ebyennyanja ebiri mu ki mu nnyanja birisinza Allah ku mbeera ya dhikiri ey'okumutendereza subhanallah alhamdulillah. Era byo tebirina awaami taklifiya mateeka gaweerange nga ki ng'okukola hijja ng'okuwasa ng'okunaaba janaba ng'okuwa mahale ng'okukola nika ng'okufuna wuzu ng'okusaddaaka. Awaami taklifiya amateeka g'obeeranga Allah agassa ku bitonde bisatu era ebitegeera biri bisatu. Al-uqalaa'u talaata aljannu amajinni bani adam abaana adamu walmalaika wamalayika. Kati gwe noobanga omuziro gwemmese tekutegeera awo abaganda bwe batomerera nobanga omuziro gwombizi toyinza kutegeera nga era ombizi munangaze nobanga oli mubwa toyinza kutegeera era niwe kutegeerako osudde ekigumba n'ekimeketa noba omuziro gwompologoma oba nkima n'entawali mmalira toyinza nti azze bbulaaza nedda. Awo n'abaganda bwe babasobikira era omuntu abeerawo n'agamba nze ndi mubwa oba ndi mumese naye nga tebimumanyi. Kategerekese ebyo tebirina awaami taklifiya tebirina amateeka gabuki gaweerange wabula tukkiriza nti buli kimu kyonna yusabbihu bihamdi rabbi buli kimu kyonna kitenderezaani Allah walakin la tafqahuna tasbihahum temutegeera nteereza yaki yaalyo. Obaka obusembayo kyebayita wahyul ghalizi. Allah bwe yawa ebitonde ebyo nga bwa butonde bwe bitugatta ku bisolo nga bw'oyagala okulya n'embi oyagala okulya nga weegatta n'embizi weegatta kozi yeerinda mu nyizi si wekigwa mu wahyul ghalizi wabula ebisigayo tebitugatta. Okwebaka n'emba yeebaka tulina ebitugatta ku bitonde ebisigadde nga tolinawo ogenda byewala okuvaamu haaji ennene n'entono okwebaka okulya okutambula okwegatta okufa. Oba ogera musaizi yakufa nti olingambwa awo tewali akuwakanya era musaizi yakugenda mumaani kuvaamu haaja nene olingambwa teri akuwakanya gogamba kulya nti olinga mbizi teri akuwakanya ebyo tubigatta wegatta n'olwokinga ngamba teri akuwakanya. Naye muntegeera Allah yasukkulumya abantu bonna essinga ebitonde ebisigadde. walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. من يقول بالجلس قد الساينس واجبانا na technology karazini rasu mesa science ki yafهم al kaza mazike nedda Qur'ani ya wala mazike malala biyo era mazike tutuna wano muzuto gafoka abantu ila dawizi myaka atanana. After some time and centuries they want an upgrader. Now they deserve the best science and new era. Ate omuntu Allah mutonda na muntu Adam yamusona n'emikono gye siwe tuli n'embwabwa tewaliwo kitugatta ku mazike n'akamu wanoolaba nti galinga gafaana ffe nedda wabula byo bisigala biki bisolo enda yeewendurako neefuuyisa bwe siwe okola ebyawula abantu ku nsolo bingi aye nebibagatta ku nsolo weebiri kuba nti omuntu entegeerayo eba ya wansi obanga ya munguura bagamba muntu ki
muntu nsolo kyekikwawula ku nsolo oba ntegeera awo nja kuyigira nnyo ababawo muri n'abamesi n'abaki kalerekese muri wano abagadi teri kigatta muntu ku nsolo wadde n'ekimu eri embeera yantangaala kalerekese enda tolina bwongo nti era nyakka mu kivuga mmotoka ndegomye kuba ekiweweereraale yo nga gwagitutte nti endiga yange egambye nti eyagala kola baatudde gwagikolera niyo teyimanye naddumagu bitondi allah byeyatussaako nga tebirabirira kusingako allah byatukoze eki yeekyo ogisibaawo n'emindi ebikuta by'amatooke nga teguze enkumbi wadde ejjambiya wadde ofuna omulika ezimbe ki kubanga entegeera yali allah nayo yagikomye neyaffe nekolaki netandika era abagolowooza bimukugamba nze ndi mugodi nze ndi muliga nze ndi mukeruka nze ndi mulwa kikimuweesa kitiibwa nedda kikufuula muje ekigwayo nti oli mujega salaamu alaikum kamalize nezi naam salaamu rahmatullah seka ensonga yangerako teyakuba hufaavu bahufaavu naam abagagga bo balina enkola kyayita bisi baana nfunye abaana awo nga 10 baje bansomereko kati abaana abo balina buzibu ki mu kunoonya akasente ako anti bo ekisooka bafunye sente mikulu ebitali bituufu kasakale bange ekira newagamba bugambe nti asala takkirizibwa okusoma Qur'an okusalira miliyoni 5 takkirizibwa abaana baze bamusomera bulungi ekikyalwako bakasiimu wabula ati teguba mulimu gw'abaana kubanga ogwo omulimu teguliyo nti nadda nze ntuddeawo bajja kompyuta zijja nsomera omugagga ki Qur'an ono omugagga balibako mu bazuuli yagamba nti ye talina time yagenda kukola hijja wabula yaguze roboti bidaati nyingi omukyalimu ebyo ezimu yazijje mu ssajja ya tekinologi yaguze roboti egenda kukolesaffa ne mara okole pawaafu egende ewa ne roboti era omugagga tekimufunisa mpeera ekyo kuba Qur'an si yagisomye agisoma azifuna ddi singa agamba njakuwuliriza mwana oyo ng'asoma Qur'an awo era nejjinja bingi ne saidi y'embale mubaswalira kyota babikola byo ama balina majinni gaabwe abaze nobasabira embuzi nemugenda emmirya tolya makuppiraawo kaberekesi nosoma bakala nojja kubanga omuma gukusiiwa utayita mbuga tegwesokodde eyo ibaada teriiyo embeera efaanako bwekyo era ababajje balina bajja ku masomero kati mwana atandika okubanga ali mmere ya bidaati neya bashiriku ng'akyali muki allah yagamba nti wama dhubiha ala musbil fantastaksimu bil azlam emmere ennyama esaliddwa emizimu n'okuba nti neeraguza noolwawo n'okuba nti baani abalya ku mmere ye la tusahibu illa mu'min tobana bweyaawo okujjawo nga muki mukkiriza wala yakul ta'amaka illa attaqi yandibadde ng'alya ku mmere yakyani allah subhanahu wa ta'ala tumala wattuffe tetulya alya buli lwe tugenze nedda kumenya buugiyo kumenja mukyere tomala bazunza mumwa buli wamu olwokuba mwagirya nga byemulya eri ku makubo maki okuba maki batubadibwa allah subhanahu wa ta'ala bo bagamba nti Qur'an eri wagisoma ereeta baraka mu nnyumba naam wakunniya ki olwokuba ofuna emiliyoni emu ogenda babuli n'emitwalo ebiri ebiri olwo bayite basoma amaseeka awo ne basoma bamaze okusoma ne bagenda Qur'an ebeera mu nnyumba si eyo Qur'an ebeera mu nnyumba kwekuba nti nyinimu n'abalimu bagisoma laylan wa nahara yabikola yabasaba nga tebava waka okujja nga bawuliriza abaana baabwe Qur'an n'okutandika basomesa Qur'an al-Karim bye makulu ga aya ega nti qu anfusakum wa ahlikum naara waquduha annas walhijara banyanjegeza bubirizi wabula eyo yammwe kyembagambe yammwe ey'okupangisa n'eyalooni teriiyo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta